mugenda keera ku machano singa muddamu kuloba mujja keera ku macha 20 years later nga mulina emyaka 5 6 7 nga temulina kye mwakola nga mulindiridde kufa bubi. Bwe obubaka bwensobola obagamba mubeere conscious wakati mu kunyumya, temudda mu mboozi za Arsenal zokka, temudda mu mboozi za abawala be mwaganziza zokka. No, mwogere ku nsi yammwe, muteme empendo. Oba oli awo ekirowoozo ekigenda tujja mu mbeera eno kigenda kuva mu ggwe. So mulekeraawo okwedongowaza okuddeyo okwebaka obwebasi. Naddala mu abavubuka muli bantu bakulu, mubeere conscious, muleete ideas abavubuka abato mu mawanga eyo ag'enjawulo be bagakulaakulanyiza. Ffe nga ffe batuyigiriza kwebaka natuwa buwi. Emmere gy'olya politics, amafuta g'otambuza politics, n'okuba oba otambula oba tootambule politics. Politics yasazeewo oba mulina emmere oba temulina. So temubirekera abantu balala, mubeere involved, mubeere nga bibakwatako. Museeyo omwoyo ku nkulembera gye mukulemberwa. Kasita oba ng'osukka emyaka 18 oli musajja oba mukazi mukulu, temuddeeyo kulowooza nti waliwo agenda obbategerera. Mwetegerere. Temuddeeyo kulowooza nti wali agenda obbabeereramu. Mweberere, muli basajja n'abakazi bakulu. Nina ensonga lwaki obubaka bw'omukulembeze njagadde olwaleero mbuddemu. Vidiyo eno nagiteekayoko ne bakomeza basinga bagenze bagiteekayo. Naye kirabika ebigambo bino Ggwe yayogera bangi ku mmwe temwabitegeera. Simanyi lwaki tukola nnyo ebintu ebitatugattako. Oba kitegeera. Simanyi lwaki waliwo gurupu y'abantu, oba simanyi lwaki abantu abamu baagala okweyisa ng'omukyalo omu addira akatabo ka miisi katasoma n'akateeka mu maaso nga kaliko simanyi success based on reality and reasoning, lwe mbasa erabidde okufumiitiriza. Naye ng'ebigambo ebifubutukamu tafumiitiriza, era nga n'ebikolwa bye byakola tasobola kufumiitiriza. Okitegeera. So waliwo abantu abeeyisa mu nneeyisa bwetyo. Okitegeera. Bwe bubaka bwe yali agezaako okutuyisizaawo mu vidiyo eyo. And a disclaimer, saagala omanye eriyo gurupu y'abantu abalowooza nti buli twogera ku issues ezikwatagana ku ggwanga tubeera tubakaka okusapootinga Kyagulanyi wa Ggwe. Nedda, si we guli. As a matter of fact, bwe twogera oba Ggwe wabanga ayogera kubeera nti tufaayo ku bintu ebiri ebikwatagana mu nsi yaffe, tategeeza bya bufuzi byokka aba politics yekka. Nedda, newankubadde politics adefininga kinene ku butya bwe tulivinga obulamu bwaffe. Kitegeera nti okyayinza okubeera nga toyogedde ku politics naye nga olina ebintu byokola ku mutimbagano nga bigattako oba kitegeera mu society kwegamba nga bigattako, si kudda mu lugambo, si kudda simanyi mu byabuwemu, si kudda simanyi mu mipiira, simanyi si kudda gasiya mungi kuvuma abantu, simanyi bandwagoni kikakati ono yagambye ati yatugambye bwala ati katumwalabula atutegeere nimale ennaku 5 muli ku muntu omu, oyo gasiya oba kitegeera, oyo gasiya. So tetubakaka oba teri n'omu abakaka gobeera ng'olabanga lifestyle obulamu bw'olivinga nga bulungi, ng'olabanga ggwe n'abaana bo oba n'abazzukulu bo bajja kulivinga obulamu nga gwe bw'olivinga, wawooli ng'oli comfortable, obeera ng'obadde kadaama ng'olaba n'omwana we asobola okuba kadaama n'abazzukulu, fine, well and good, whatsoever case nebeera nga mentioninze bakadaama, whatsoever case kitegeera kiri well and good, gobeera ng'olaba kigattako nga teweetaaga kuwulira bintu kwegaba bifa ku nsi yo. It is well and good. Teri n'omu akola ki, teri n'omu abakaka. Okitegeera. Naye tuveemu enkola y'ekisiru. Nze ndowooza twandifokasinze nnyo ku bintu ebitukwatako than okudda ku bintu ebitatugasa. Naye ekirala ekisinga obukulu tuve nnyo mu bintu bya bandi wagon. Ndi kati kino olina atandika kale sino tufe nnyo ku bintu ebitugasa. Essaawa zino waliwo ebintu bingi ebigenda maaso mu nsi yaffe. Kitegeera bitonde tozuukuukirako. Okitegeera. Ozendowooza kukwani wadde omulamu omukulu. Ye vidiyo eyo oba nfuna nti kineewuunyisa sometime
mulimu group y'abantu nga we baganye bandwagon badda kuno ne bavuma ne bawemula ne bakola engambo ebintu videos ekikola nga kino tuzikola tezitambula naye singa nsigayo obwerere bwange ne kuba wano oyinza okulaba wawunya ensi yonna nga babadde batambuza videos nga baliplayinga omu ku kyali wange ennaku ezo Bukenya ne bamubeera ko ne bamusalako omugambo ogutaliyo ne bamuteekako ne video ez'obuseege ebitali bibye you know ebintu ekikola we bitu bitambula nnyo ewannyo mileage ne tebaagala kumanya biki bikwata ku nsi yaabwe bw'okola video nga zino tebazitambuza kati bazikomentinga nako balinda lugambo bwerere bwa bogi simanyi bogi ebintu bityo ebikisirusiru okitegeera nakumanya ani yamuwaddeyo ono bakola olutalo bavuma abantu okitegeera bandwagon oli nakwata emitwalo 5 n'agiwa group of people natandika okuvuma abantu kati neno bannaabwe ne bajja ne babeegattako ne batandika okuvuma bandwagon naye nga tamanyi gwe bavuma akoze eki enmoso ekisinga okuluma bavuma nnyo abantu ababayamba naye ate abasirika okuvuma tebabayamba nodda ku muntu n'omuvuma nga yali akuyambye n'atikka banno nga 10 n'abazza e Uganda naye ng'akusindika okuvuma okitegeera yasuubiza obbayamba obbazza teyakikola kyenzagaddeko ekizampo y'abantu abo si bokka abavuma eriyo n'abalala bangi ate mwana wade kinewusa kiri kimu lwaki abantu abakyasinza okuba obubi be bakyasinza okuvuma abantu abandi bayambi oseke lwaki tunulira omukyala abeera ku TV otunulira ono kasabbuuni bangi be bawaayo waliwo n'omugu w'eddalu abeerawo ewa kasangati mivuyo basajja mivuyo oyo emyaka 6 akyasula mu kazigo lwaki abantu ekikula ekyo bebawaawaayo bebabeera bavuma abantu lwaki kizibu nnyo okusanga omugagga eyeekoledde ssente abeera mu kuvuma abantu g'obadde okimanyi nti eriyo abagagga abeesiga Kyagulanyi era nga bamuteekamu ssente mu bintu bino byakola naye nga tebaagala kubaliveeringa lwansonga amanyi gavumenti singa bakimanya nti bali wamu ne Kyagulanyi gavumenti ya Museveni mukimanyi kyejjokola bizinesi zaabwe naye nga gye bali abaffe mukimanyi ndi muli jimu mwennyini mulimu abagagga nga tebavumanga ku Kyagulanyi nga tebamuvumanga ate era ng'olumu bamusapootinga era mu magezi muwadde mukimanyi naye lwaki ggwe omunaku lwaki ggwe abeera ku mpaayo lwaki ggwe ali mu mawanga lwaki ggwe sitasiyo nga tenne bakukyuka lwaki ggwe avuma n'ayamba si mu bubi gwe oba olaba kiba kigattako so bantu mmwe mwana olumu tuloga ebintu ne mugamba nti oba you know n'ekisembayo bwe mwenna mwenna we bakozesa nga olaba omukyalo oyo tebali kwagala ojja wunzika nga olaba omukyalo oyo yatuduulira n'atukodaalira nga ye bwe yawa Museveni mandeeti ey'okutufuga paka kuwulira bubi tunulira bwafaanana olwaleero oba mufuna ekyokuyiga mwenna bakina mawubani mwenna bambugaaba mwenna wewafulontiza okubeera nga mujja okusaanyaawo eddembe ly'omuntu y'omunnauganda ery'okubeera nti yeetegeerera okulonda omukulembeze ye gwawula gwayagala okitegeera tebali baagala mujja wunzika nga mufaananye mutya teeka waago ono alinga kakwerege kati si mu bubi ate nekyala kyenebaza Mukama Katonda nti abantu ekikola bwe bati abazze batunda abannayuganda neggwanga Uganda si baganda nga bwe mwagambanga nti abaganda bankwe ani yatumalako eddembe simanyi lya egirimiti wuuyo anaagala okugjako abannayuganda eddembe ery'okubeera nti balonda mu kyoli so nze ndowooza meseji ya Bobi Wine eyo nkulu tufe nnyo ku bitukwatako nnyo
ebitukwatako tuliwe nnyo amakulu okusinga olugambo ebyobuwemu okudda okuvuma abantu oluusi ne bovuma bandi badde nga bakuyamba naye nga obataddeko embeera bangi tebakyayamba bantu mmwe wakubavuma.